Yemmwe mukimanyi mbu byandiba ebituufu. Byatandise ng'ebyokusaaga naye byandiba ebituufu ebya mukyala mugole. Omanye ekifaananyi kyasooka we kyajja wano notera bagamba buli muntu gwe balaba ne Eddy Kenzo bamanyi muyita mukyala mugole. Ekifaananyi ekyokubiri ne kijja awo nakolidde story ng'ebifaananyi bikyali bibiri. Leero ekifaananyi ekyokusatu kiyingiddewo. Obuzibu obuliwo ebifaananyi bineno tebivaawo Eddy Kenzo kati ye confusion eriwo. Ebifaananyi biva mu direction ndala ffe ne tusobola okubeera nga tubifuna. Naye bano basoose ne bakola analysis ku jampa mukyala mugole gye yabadde ayambadde wano Eddy Kenzo ekifaananyi kyamukwatiddeko. Ne jampa eyo ng'Eddy Kenzo yagirimukko. Alina mukimanyi bulungi nnyo ku bintu by'abaagalana. Omanyi omuntu ogenda owa boyfriend ng'ogenda siibayo oluusi n'oyambalamu kaawo mu ziboxers n'oyambalamu kaawo ku mu-t-shirt n'ogusulamu. Kati jampa yeemu ne Eddy Kenzo gye yalimu. Eno eriko huudu n'omukyala. Alina okusinza ku mukyala engeri gy'akikuttemu olaga kinenenemukko ku ye. Osanga Eddy Kenzo eri gye yalimu. Ekyokubiri bebamu tubadde tukyali awo nkyali mu byambuwa buli gwe bamulaba naye balooza mukyala we buli gwe bamulaba naye tugenza okulaba ekifaananyi kyakivuddeyo bali kukyamisana. Nentyamuko omanye ebintu ebimu bitandika mpola mpola ndala kati ng'eby'abantu ba celebrity. Eddy Kenzo aludde mu media so manye engeri ennungi ey'okuzannya mu media ne social media at large. Tayinza ogamba omanyi sigenda kibasuulako obusuuzi munondi gombu tiyono. Ate sikasooke tugireyo obufaananyi butonotono basooke bagambe embumbumbumbu. So bigenda okuvaayo ng'ebyaddala olwedde ng'abantu basuspectinga dda kwegamba nga tekikyawawaala nnyo olwedde nega amazima akantu kali pretty tuve mu byokusaaga akantu kali pretty colors ezo sizes ezo n'obulungi Eddy Kenzo ng'onooba bannange onooba otukoze bubife basemyekozo gwe president waffe onooba otukoze otya totulekayo eno katulabe eno tugitwale nga developing story obeera oyagala updates naddala ku eno story eya mukyala wa Eddy Kenzo gwe tusuubira mbu ye mukyala wa Eddy Kenzo omupya subscribing ako SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates naddala ntiddemu nfunyeemu akatengo MSMX I sign out.